okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abantu ba Katonda baagalwa, neeyongera okubalamusa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Tumwebaza oyo atuwa obulamu, tumwebaza oyo yatuyita okuva mu kizikiza okutuuka mu kitangala kye eky'ekitalo, era tumwebaza oyo yatufuula omuntu omu omubiri gumu mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amannya ndi omukadde Lawrence Kateregga okuva mu kanisa ya Kireka Hill Conference Church. Nze enkya leero agabana nammwe ekyokwiga kino. Nsaba Katonda akubeere omwagalwa weteeketeeke tuyigire wamu, era nsaba okoone ku muntu akyali bize abatannazuukuka n'abantu bonna basembere kumpi tusobole okuyigiramu ekigambo kya Katonda. Nate abagalwa mwebale kutendereza Katonda. Ekyokwiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti ekkanisa ey'okwagalana okw'abooluganda. Ekkanisa ey'okwagalana okw'abooluganda. Nsaba Katonda atubeere naffe ekkanisa yaffe faananga eno gye tugenda okuyiga. Ekkanisa ey'okwagalana kw'abooluganda, eyo y'ekkanisa gye tuyayaanira okubeera nga ffenna mwe tuli. Bwe tusoma mu kubikkulirwa essuula ey'okusatu olunyiriro olw'omwenda, tusoma kyawandiikibwa ekigamba kubikkulirwa 3 olunyiriro olw'omwenda, agamba nti laba ab'omu kkuŋŋaaniro ya Sitaani abeeyita Abayudaaya so si bo, naye balimba. Laba ndibaleeta okusinza mu maaso g'ebigere byo, era ndibamanyisa nga nakwagala. Kubikkulirwa 3 olw'omwenda. Laba ab'omu kkuŋŋaaniro lya Setaani abeeyita Abayudaaya so si bo, naye balimba. Laba ndibaleeta okusinza mu maaso g'ebigere byo, era ndibamanyisa nga nakwagala. Ekitabo ekya Guinness Book of Record ku maama akyasinze okuzaala kigenda eri omukyala ow'omulimi w'eggwanga lya Russia eyazaala abalongo emirundi 16, abaana basatu emirundi 7, n'abaana 4 emirundi 4. Omugatte ogwawamu be baana 69. Kati ogwo omukwano mungi ogw'obwa Sseruganda. Kino nga kyewuunyisa. Ogwo omukwano ogw'okuzaala abaana bayitirivu bwe batyo kye kiraga omukwano ogw'obwa Sseruganda. Kuliko akabuuza. Erinnya ly'ekkanisa ey'omukaaga Philadelphia mu Luyonaani litegeeza okwagalana okw'abooluganda. Omutume Yokaana yawandiika nti abaagalwa, nga Katonda yatwagala bw'atyo, naffe kitugwanira okwagalananga. Abaagalwa, nga Katonda bwe yatwagala bw'atyo, naffe kitugwanira okwagalananga. Bwetyo bwe tusoma mu Yokaana ekisooka essula 4 olunyiriro lw'11. Kino abooluganda bano kye baayitamu mu byafaayo okudda obujja okw'amaanyi okwaliwo nga ku ntandikwa y'ekyasa eky'19 kwabuna obukristaayo bwonna entegera yaabwe ey'obuntu era nga eya bulijjo ey'okwagala kwa Kristo eyaleeta abakkiriza okulaga n'obunyiikivu abantu bonna olujja oluggule olw'ebyobulokozi nga lwe tusanga mu kubikkulirwa 3 olw'omunaana. Abooluganda bano ne bannyinaffe baalumibwa bubi nnyo
era ne bagobwa okuva mu kkanisa endala. Baasekererwa era ne baduulirwa abo abeerowoozanga okuba abakristaayo ab'amazima, naye nga bagaana obubaka obw'amazima g'okulindira Kristo. Beeraga okuba nga balina omukago ne Setaani. Kyewuunyisa nti mu bbaluwa ze awandiika Sumuna n'ekkanisa eno Filadelufiya, ekkanisa ebbiri zokka ezitaafuna kunenya mu ngeri yonna. Yesu yazuulayo abo abali mu kkuŋŋaaniro lya Setaani ng'abalabe abamanyiddwa mu kubikulira 2:9. Weetegereze, ekkanisa eyinza etya okubeera nga kkuŋŋaaniro ly'abasitaani oba nga ya sitaani? Atulaze abantu abalaga enyiike n'abaasoberwa, ate bo nga beeyinulira Katonda, nga beenywereza Katonda, ate oluvannyuma ne bafuna okuyigganyizibwa olw'entegera yaabwe etali nnungi. Ate oluvannyuma ne wabeerawo okukosebwa n'okubeera nga bo abaali badde babalabirira babudaabuda banyigirize. Naye ekyokuyiga era ekisanyusa kiri nti Katonda yatwagala ffe nga abayimiridde mu by'omwoyo. Bwe tukinyweza naffe kitugwanira okwagalanga abalala, so si kubanyigiriza, so si kubatulugunya, so si kubasekeeterera. Abantu bano mu kkanisa bw'ebeeramu abantu abageya, abajooga, abanenya, ababeera nga mu butuufu nga boogerwako ebigambo bino ebyogeddwako wano, kyewuunyisa nti biyinza okubeera mu bantu abeegamba okuba abakristaayo. Naye nga kkuŋŋaaniro ly'abasitaani. Weetegereze, mu lunyiriri luno agambye Yesu yabazuulayo nga bali mu kkuŋŋaaniro, ate abantu abo nga bo beesigwa naye nga bali mu kkuŋŋaaniro ly'abasitaani, nga bo batunuulirwa bubi. Bw'obeera omwesigwa eri Katonda ne bw'obeera mu bantu ababi abayitirivu, ye Yesu Kristo aba akulaba, amaaso ge gaba galaba obwesigwa bwo, okufuba kwo n'amazima go. Njagala tweyongere okusoma wano akagambo kagamba nti oba oli awo be wandirowoozezza ku Setaani ng'omukulembeze w'ekkanisa, naye ebyawandiikibwa byoleka nti yayaayaana okumusinza, okubeera ng'oyo ali waggulu ennyo, nga bwe tusoma mu Isaaya essula ey'okuminennya. Ekkuŋŋaaniro lye lyandisaanye kubeeramu bulimba, kubanga ye mulimba era kitaawe w'obulimba, nga bwe tusoma mu Yokaana 8:44. Abo abakaayanira erinnya ly'obukristaayo naye nga tebagoberera kigambo kya Kristo be bakkanisa ya Sitaani. Ekkanisa, abasitaani tebali mu masabo wokka, tebali wali wokka oba mu kusamira wokka, naye n'abo abeeyita ekkanisa naye nga tebagobera kigambo kya Katonda, wano ekyokuyiga kiraze nti basitaani. Boogera nti bo Bayudaaya mu mwoyo, naye balimba era bicupuli. Omwagalwa,
nkusabira oleme kubeera mu kanisa efaananako bwetyo. Ekanisa ekyennaku eziri bwe zityo ezoogerwako wano nga eziteekateeka abantu ba Katonda, nga ezibateekateeka okubatwala mu bwakabaka bwe, naye nga zirimu obulimba obutali bwangu bwakulaba, kubanga obulimba tebujja nga bweyolese. Obulimba buleetebwa abantu, abamu ba profesa mu byeddiini, abamu bakuguka mu bitabo by'enjawulo mu professions ez'enjawulo, abalimu bayina amannya ne titles ezibagenderako, bayina doctorate, naye nga balimba. Naye Yesu yeebazibwe nti mu bantu abayitirivu ekkuŋŋaaniro ly'abantu bwe batyo mulimu abantu ab'amazima aba Katonda. Katonda bajja okuyita baveemu, era Yesu b'ayita, bw'aba ayita nti mukifulumemu Babilooni abantu bange, aba ayogera ku bantu ababeera awamu mu nsinza naye nga temulimu mazima ga kigambo kya Katonda. Amazima ogategeerera ku ki? Omwagalwa, buli bw'obeeraawo ekiwakanya amazima, kubanga amazima tusoma nti kye kigambo kya Katonda, Yokaana 17:17. Ate Yesu Kristo ge mazima, Yokaana 14 okuva ku 6. Naye kyenjagala kikulaga kye kiriwa, buli w'oliraba ekiwakanya kinnaakyo kitegeeza kiba kikontana nakyo. Bwe kiba nga ekigambo kya Katonda mazima, buli ekiwakanya ekigambo kya Katonda buba bulimba. Sitaani tagenda tebuli bano terugenda kubaayo lunaku n'olumu Sitaani lwali gamba nti mutambule ku kigambo kya Katonda, obanga ekigambo kya Katonda n'akiyigiriza nga tatabiseemu bulimba. Oyo mulabe wa Kristo era kitaawe w'abalimba. Wetegereze, bwe tusoma wano agambye nti abantu abali mu kkubo ly'obukristaayo baba bayayanira erinnya ly'obukristaayo, baba beeyita abakristaayo naye nga tebagoberera kigambo kya Kristo, bakkanisa ya Sitaani, boogera nti Bayudaaya mu mwoyo naye balimba era ba bikyupuli. Kyokka Yesu yalagula enkomerero yaabwe. Ebyawandiikibwa byogera nti ku nkomerero y'ekiseera buli vviivi lifukaamirirenga erinnya lya Yesu, ery'eby'omu ggulu n'ery'wansi w'ensi, nga bwe tusoma mu Bafiripi 2:10. Weetegereze, Kristo yali tagamba nti abagoberezi be balisinzibwa, wabula nti balyejjeerezebwa olw'obwesigwa bwabwe. Kristo yali tagamba nti abagoberezi be balisinzibwa, yawala kanyweza, naye yagamba nti buli vviivi lifukaamirira erinnya lya Yesu Kristo. Naye kyannaku nti olwaleero ate buli vviivi lifukaamirira bantu banjawulo, bantu banaddiini, lifukaamirira lisinza bantu. Omwagalwa, weegendereze era nsaba Katonda akusaasire bw'oba olaba nga mu kifo ky'abantu okubasongera ku Yesu, ku Katonda gwe babasinza ng'ate basinza ggwe. Katonda akusaasire akuggyeko ekibi ekyo eky'okwegulumiza. Yokaana bwe yayolesebwa, malayika bwe yajja gy'ali yayagala Yokaana amusinze, malayika n'amugaana nti tosinza nze, sinza Katonda. Malayika bwe yagenda ewa Danyeri yayagala okusinza malayika, malayika n'agaana, n'agamba nedda, tokola bw'otyo, sinza Katonda. Naye omwagala gwe bw'okkiriza abantu okusinza, kyannaku nnyo ng'ate weetaddewo ng'aweereza Katonda. Nsaba Katonda akubeere ekkuŋŋaaniro ly'abantu b'okulembera kyeriva liragulwako wano mu bukkuŋŋaaniro lya Sitaani, kubanga lijjuddemu obulimba. Kubanga mu Yokaana 8:44 Sitaani ye mulimba era ye kitaawe w'abalimba. Buli awabeera obulimba ng'abantu bayigiriza kigambo, bayigiriza byava mu kutegerako, biva mu mazima, oba oyigiriza bulimba oba
weefudde omwana wa sitaani era ng'otambulira ku bya sitaani nga oyigiriza bibye eby'okulimba, kubanga sitaani omulimu gwe kulimba. Olw'ekyo okusaba kwaffe kubeere kutya. Ffe abantu tubasabire tutya era naffe twesabire tutya. Tusaba nti Mukama Katonda teeka okwagala mu mutima gwange gy'oli nsobole okubeera omujulirwa wo eri baganda bange era n'eri abalabe bange ku kwagala kwo okutafa. Bwe tusoma mu Yokaana 14, Yokaana 14 tujja kusomayo olunyiriri lumu, olunyiriri olwa 35. Yokaana 14 olwa 35 agamba atya? Agamba mu Yokaana 14 Yokaana 13 olwa 35 13 olwa 35 agambye bonna kwe banaategeereranga nga muli bayigirizwa bange bwe munaabanga n'okwagalana mwekka na mwekka. Bonna kwe banaategeereranga nga muli bayigirizwa bange bwe munaabanga n'okwagalana mwekka na mwekka, nga temuli njawukana, nga temuli ki. Yesu yalaga ekinaalaganga nti tuli bayigirizwa be, ekinaalaganga nti tuli bantu be, ekinaalaganga nti tuyigiriza kigambo kye. Njagala Katonda ffenna atuwe okubeera n'okwagalana okwo, okubeera n'okussa ekimu okwo. Bwe tusoma mu bikolwa by'abatume essula ey'okubiri, bikolwa by'abatume essula ey'okubiri, tujja kulabayo olunyiriri olwa 46 kwe banaategeeranga nti tuli ba Kristo kyekiriwa, nabo nga banyiikiriranga bulijjo n'omwoyo gumu mu yeekaalu, nga bamenya emigaati mu nnyumba eka, ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima ogutalina bukuusa. Abantu kwe baategeereranga nti abo bakristaayo, abo ba Yesu, baanywereranga mu byawandiikibwa ne bayiga bulijjo, wano katono wano katono, wano kanyiriri wano kanyiriri, lunyiriri ku lunyiriri, soma wano bikkula wali, buli lunaku nga tebayosa kuyiga kigambo kya Katonda. Omwagalwa, kataffe tubeere abayiga bulijjo. N'ekirala baabeeranga mu fellowship. Fellowship kyekyomwagalwa. Fellowship kwe kuyimbirako awamu ne mutendereza Katonda nga muli wamu. Fellowship kwe kuyigira awamu, studying the word, ne muyigira wamu ekigambo kya Katonda mwenna ng'abakkiriza, ng'abooluganda, ne muyigira wamu. Fellowship kwe kukola outreach. Omanyi waliwo kye baatuyigiriza mu kanisa eno gye ndimu, waliwo kye bayita outreach oba reach up, reach in, reach across, reach out. Okubeera nga omusana gw'oyina ogugabanako n'abalala, osobola okubuulira enjiri, okukola nga community service, okubeera mu kitundu ng'oli mukisa, mu kitundu kyennyini ng'oli mukisa, ng'okiikirira Yesu Kristo mu mazima agataliimu bukuusa. Yesu we yabeeranga waabeerangawo omukisa, bonna be yabeerangamu yalinga mukisa era yafuukanga mukisa. Yabayambanga ebizibu byabwe, n'abayamba endwadde ez'omubiri ne ziwona, n'abayamba mu by'omwoyo, endwadde ez'omwoyo, ate n'abagabula. Olw'ekyo olina ky'oyinza okukola ku lwa Kristo, ne gamba kugabanako ne by'olina ne Kristo n'abakristaayo abalala, si ekyo kyokka naye n'abantu ab'omu kitundu mu community, ng'okiikirira Kristo. Singa yabadde awo yaalibadde ye
akola atya mu bantu abo. Njagala wetegereze. Bwe tusoma olunyiri essula ey'okutaano y'Abakolinso ekyokubiri, Bakolinso ekyokubiri 5, tusangayo ensonga. Bakolinso ekyokubiri 5, waliwo ensonga gye tulina okukoppa ku Mukama waffe oba Pawulo gy'atuyigiriza. Bakolinso ekyokubiri 5 olw'14 awamu n'olw'15 agamba nti kubanga okwagala kwa Kristo kutuwaliriza nga tulowooza bwe tuti ng'omu yafiirira bonna kyebaava bafa. Listen, okwagala kwa Kristo kutuwaliriza. Okwagala kwa Kristo bwe kubeera mu nze, buli kimu kikyuka. Embeera yange yeeyisa, ebikolwa byange beeyisa, kumpaliriza ne mbaako kyenkola. Yesu bw'atwagala, naffe tumwagala. Waliwo okwanukulira okwagala kubeera mu ffe nga tumaze okufuna okwagala kwa Kristo. Agambye nti Kristo yafiirira ffenna kye twava tufa. Ekyawandiikibwa ekyo kitegedde omwagalwa. Ffenna twali mu Kristo Yesu n'atufiirira. Olw'ekyo twafa mu ye ne tuzuukira mu ye. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'osoma olunyiri lw'15 agambye nti naye yafiirira bonna abalamu balemenga okubeera abalamu nate ku bwabwe bokka wabula ku bw'oyo yabafiirira n'azuukira. Pawulo yagamba nti nakomerwa wamu ne Kristo. Obulamu bwe nina sibulina ku bwange naye mbulina ku bwa Kristo. Wano agambye yafiirira bonna. Ffe abalamu tulemenga okubeera abalamu nate ku bwaffe. Mwagala toli mulamu ku lulwo. Toli mulamu nti olw'okuba okoze nnyo ku by'obujjanjabi bwo. Tulabye abantu ne bagenda ne mu malwaliro agasingayo mu nsi yonna naye ne bafa. Bwe wagenzeeko mu ddwaliro erisinga byonna, endwadde waakoze byonna okulaba ng'ozeewala, tekisoboka. Mu biseera bya korona kyewuunyisa. Ensi ezisinga okuba ez'amaanyi mu by'obulamu, ensi ezisinga okuba ne baddokita ab'amaanyi ab'ensi yonna, abantu bakunkumuka ne baddokita abo ne bafa. N'olwekyo tetulina bukuumi bungi nnyo obugamba nti tetusobola kufuna bizibu, naye tuli balamu olw'ekisa kya Katonda. Yafiirira bonna kyebava babeera abalamu mu ye. Naye n'agamba nti wabula ku bwa Yesu Kristo yatufiirira. Nsaba Katonda atubeere omwagalwa, yeeyongere okubeera ng'atunyweza, tweyongere okutambula nga bw'ayagala. Ekyokuyiga kigambye ekkanisa ey'okwagalana okw'abooluganda. Eyo gye neegomba okubeera mu booluganda nga twagalana. Naye ate waliwo n'ekkanisa nga kuŋŋaaniro ly'abasitaani, nga bulimba bwe bukola mu kuŋŋaaniro eryo. Kigambo kya Katonda nga si kyekifugayo, naye ng'obulimba bwe bufuga. Obulimba buli ku bituuti, obulimba buli mu njigiriza za buli wamu. Omwagalwa, katuyige ekigambo kya Katonda twewala obulimba. Tufaanane n'ekkanisa eyogeddwako mu bikolwa by'abatume. Ekkanisa eraze nti buli lunaku baanyiikiranga ekigambo ne balya ku mmere emu ne babeera bumu. Abaagalwa, katubeere bumu nga tuyiga ekigambo kya Katonda obutayosa. Katonda atunyweze, anaatera okulabika ku biro eby'eggulu nga bwe yasuubiza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Omuyinza ebintu byonna Katonda affe, Mukama tuwe okwagalana ng'abooluganda. Tube Mukama, tubeere mu kkanisa yo ekigambo kyo kyekiba kifuga. Tukiganye kyekiba kyogera n'abantu bo. Tukiganye tusobole okubeera Mukama nga kyekiramula era kyekiwonya, kubanga ekigambo kyo bulamu, ekigambo kyo ddagala, ekigambo kyo Mukama yetabaaza era ebigere byaffe. Twegayidde Mukama yongere okubeera naffe mu byonna, otubudeebude wonna bwe tuba mu nnaku, obeere naffe bwe tuba mu ssanyu, mu byonna ogulumizibwe ow'ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe
ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.